Abantu abamu mutulowoozesa nti tuli basiru, mutulowooza nti tetulina magezi, mutulowoozesa nti bwe mufuna embuto muba mufunye kya bbeeyi nnyo. Oyagala kutambula kugenda wabweru, oli mu kwegatta otuuke eno otufuukira akayinja mu ngatto. Ate omwana yazze n'olubuto, ate kakati muyambe omwana. Tetugenda kuddamu kubayamba bantu mmwe. Mwe mulowooza ffe tetutegeera. Okimanyi ogenda kutambula, gy'ogenda si kasese nti ogenda kulinnyawo bbaasi okomewo. Weekuume, mwambale ebideeya. Bantu mmwe mutulowooza, bannaye mbabuulira, omuntu alina olubuto essaawa zino ebintu bizibu. Ebintu bizibu. Funa olubuto at your own risk. Mbabuulira ojja kusasulira olubuto lwo. Nze nkubuulira omuntu yenna asangibwa n'olubuto eno kati ebyemirembe byaggwaawo. Luli twabasaasiranga nga tulowooza mu bikozesa nsobi, ne olwedde okimanyi ogenze ku vacation ate eddakiika emu ozze mu kwegatta mu kifo ky'okwambala. Nze siggaana weegatte oba oyagala gwamanyi, naye yambala weeprotecting kubanga ebirooto byo tebinnatuukirira. Naffe mutuzibuwalira bantu mmwe, yadde mutuzibuwalira. Kambagamba amazima. N'ekirala, mwabajjamu embuto, nsaba muntambulize vidiyo yange eno. Mwabajjamu embuto, nja bakola vidiyo nammwe yammwe ku lwayo. N'empuya tukoowa olunsi, tukoowa naye nga teweerabira kampani eya New Faces Construction. Nabagambye yo kampani yange, nze CEO. Tukola kuzimba, tugenda kuzimbira ennyumba yo mu bugazi bw'oyagala, mu beauty yonna gy'oyagala. Tugenda gibeautifyinga nga bw'ogyagala. Tugenda kubeera nga tukuwa ky'oyagala. Tufollowinge, tambulira mu nze, ngenda kubambawo omulimu omulungi ku bbeeyi gy'oyina, ku ssente z'oyina. Mwe bange, mwenze ndi wammwe. Mufollowinga muntu wammwe, mwagala muntu wammwe. Kati nange okubaddiza, nange kambazimbira amayumba mu poloti zammwe ze mwegulidde. Toweeraliikirira, nja kukwata bulungi ate tujja kukola omulimu omulungi. Nzirayo ku point. Ab'embuto bannaye mutuyambe, mutuyambe, mutuyambe. Nina omwana gwendi mu gguluba naye wano mu inbox naye si byangu. Hallelujah.